2016 era tukibulidde kooti nti eyo nsonga ekanga eggwanga kubanga lwaki gavumenti yalwawo okwanjula etteeka lino lyemaze okuyisa. Anyway, etteeka lyo ligamba ki? Etteeka lino lirina akawaayiro akayitibwa third schedule mubateeka ebiyitibwa prohibited plants, ebirime ebiwereddwa. Ekirime ekisooka Cather edulis cat, also known as mira or Mayirungi. Mulimu ebirime ebirala nga coca bush, coca leaf n'ebirala n'esibi ebitugenda okwogerako leero. Twagala kwogera ku Cather edulis Mayirungi. Bakiteeka mu kawaayiro ako akayitibwa third schedule. N'ekirala waliwo akawaayiro akalala akagamba nti okay, akalina list zebayita designer drugs eziri manufactured mu laboratory nyingi nnyo naye biri ku zeezo mulimu cathine and cathinol. Kati bagamba nti ekirime kyonna ekisobola okuvaamu cathinol oba cathine nakyo kiwerwe kikomererwe. So that's how cat got in the mix. Now n'olwekyo naye abantu mu parliament mwalimu obutakkaanya bungi mbutuufu. Hanza tugisomye netugisoma kati minisita okuyisawo etteeka lino baafuna okukkaanya nti tuteekemu akawaayiro Abannayuganda basobole otukkiriza okuyisawo etteeka lino. Minisita bamuwa obuyinza okutandisa etteeka lino mu nkola mu nnaku eziwerako, nti ajja kulonda olunaku for instance olwa marijuana n'ebirala, era yalulonda 15 February nga 2016. Ne bamugamba nti bw'obanga oyagala okubeera kati okolanga ebintu bisatu. Ekisooka omiitinga ng'abantu ba kati, olina okutambula mu districts zino Wakiso, Butambala, Buyikwe, Mpigi, Mubende, Bundibujo, Kabale, Kasese, Arua, Busia, Mbale, Masaka ne Iganga. Ngoli mu sensitization. Ngobagamba nti nino obuyinza okuwera kati ekirime kino. Era nga nnyonnyola ensonga ze. Ekyokubiri okuwulira ebirowoozo byammwe. Mukanye olunaku musobole okumalawo capital mu misiri gyammwe. Oba bw'abaagala kiweerawo mukanye omuwendo gwa ssente zalina okuyirira. Kiri muri Hansard ti gavumenti bwebanga ssente zigisiiwa ewandiike bonna abalina emisiri gya Mayirungi, bonna abalina stock basasulwe, then ekikoola kiveeyo bakisazeemu. So government ssente ndowooza zagibula kati neesalawo nti kebawe gye bayita grace period, naye obuzibu tenagiranga, mukitegeera. So abalibi ba kati, baddiira ba kati, badriver ba kati wangi yes bali mu katengo kubanga tebamanyi lunaku minisita lwalangirira nti ebikwekweto bitandike ku Mayirungi. Naye wadde minisita tanalangirira, ebikwekweto byatandika dda. Era ndowooza abamujja kujjukira twagenda mu kooti okujjayo omwana yali clearing and forwarding agent ayitibwa Peter Mayanja. Justice Yasini Nyanzi yasima okusaba kw'ekitongole kino nti Peter Mayanja yasibwa mu bukyamu. Owa poliisi yamusiba n'akola fayiro, state attorney ayassaako sanction ku fayiro eyo, n'omulamuzi w'entebe sijja mwogera linnya kubanga mukwano gwange kati
yali tamanyi nti mu tteeka lino mwalimu akawaayiro akagamba nti temutandika bikwekweto ku kati mpozi nga minisita amaze okulangirira. So kyali kiswaza era Justice Nyanzi yagamba kiswaza era n'alabula ne sekulabula kooti zonna mu Uganda eza wansi. Omulamuzi omulala yali Justice Kwesiga bwe twatuukirira mwaka gwa 2017 okumugamba nti gavumenti ya Uganda yasiba omudeeni yamujja ku nnyonyi ku kisaawe lwakuba yalina ensawo za kaati ze yali aguze ewandegeya nga zitwala ewaabwe nga beverage gwasiimye. Aviation police yali emanyi nti alina contraband era bakiyita njaga era mu fayiro bawandiika nti bamukutte n'enjaga ne bamuleeta ku kooti Entebbe ne bamusibya emyaka 15 musajja wattu. Oyo naye twatuukira kooti enkulu Mwejere n'afuluma n'addayo ewaabwe naye olwo DPP ali Mwami Kibita n'awandiika ebbaluwa ng'agamba tuswadde nnyo mu kooti eza waggulu ba prosecutor mbawe okulabula mulekeraawo okusanctioninga kaati naye message eyo tennatuuka bulungi. I think twagezaako okufuna head narcotics unit ayigirize police naye ng'akitya press conference ngeno ng'agikola ki ng'agitya kozi ye mu ndobooza ye parliament yayise etteeka ekigambo kaati nkirabamu naye kana akawaayiro 89 2G nga tebaga katunula kakagamba nti minisita yali ki yali salawo minisita tanaba kusalawo era bannange ndo tukoso omukisa guno okwebaza minisita oyo amannya ge we Arua mumpeli nyagoya mulaba chairman. Apart from Baba, who was the Baba's deputy? Erinya ligenze nedda erinya tulijjukire. Father of a lawyer called Kania. Obiga Kania. Your bigger Kania, I think. Where's the minister? Is there a minister by that name? There's a minister in internal affairs. Obiga Kania. Twagala okusiima Minister Honorable Obiga Kania atuyambyeko nnyo mu internal affairs okutegeera nti ekirime kino tekiina kuwerwa nga gavumenti ya Uganda tutaddewo mbeera ya bwenkanya na kutegeera gana ne bannansi abakirima. Obiga Kania tumwebaza kubanga abalala bakwesa obukambwe bungi nnyo bw'otunula mu Hansard. People were calling for violence on fellow Ugandans. Obuyinza bwe bawa gavumenti buyitirivu okulumba emisiri okusiba abana Uganda besanze nga be bannanyini b'omusiri kubase bamayisa teri kusumululwa ate omulamuzi takinda amusse bwakwata ng'okutte kati ng'omulyanga bwengezaako bwenti nobanga tolidde egyo myaka 15 so ndowooza ona Obiga Kania yakitunangamu bwati naga emyaka 15 akakoola obukoola hangira nebuuzaako so era tumusiima yeyongere nga yebuuzaako okutegeera kaati eno. Now abantu bangi bukoola bwe buti babulyanga bwengezaako kulya bwenti kalina kye bayita kalina engeri kakuba kakambagga kalina engeri kakuba kakambaggamu noba steady neweyongera okukozesa amaanyi omulimu gw'oliko nga guno ndi steady nnyo kati. Abayivu bakakensa abasomye engeri akakola kano gye kaliibwamu abakalya ebbanga epanvuko
ne bawandiika ripooti ez'enkalakkalira zetumanyiko ziri 3. Ripooti ya gavumenti y'abayivu bakakensa ba gavumenti ya Queen, United Kingdom, Netherlands ne Uganda. Twagala okusiima n'okwebaza Makerere University Faculty of Food Science and Technology yakola report era eri mu kooti. Twagala okwebaza Government Analytical Laboratory Wandegeya yakola report ya Internal Affairs eri mu kooti. Twagala n'okusiima n'okwebaza Madam Grace number Doctor of National Chemotherapeutics Institute. Doctor mu Uganda afaayo okukwatagana ne abayivu bakakensa abategeera ebikoola ebisobola okujjanjaba Abannayuganda nga tebagenda muki nga tebagenda wala mu kusoma naye nga amagezi gaabwe bagayina. Ye ofisi ye Dr. Grace Nambatya yatuwa report era nayo eri mu kooti. Report zonna ezo zigamba ki? Zigamba nti okulya ekikola kino si kya bulabe nnyo nga tobacco, sigala, alcohol, omwenge, aviation fuel, amafuta g'ennyonyi, cocaine, enjaga, amphetamine, ezimpeke ezaba actually n'ebidagalalagala ebirala Abannayuganda ebakozesa okubeera haire. Now juice ava mu kulya kati akambaga era abasinga bakozesa Big G, PK, Obiti, sukari guru n'ebirala okumulya. Report gye twafuna mu UK ey'aba pharmacologists abategeera chemical structure ne economics, ekikola kino kisobola genda kikoma wawangu ng'osaddemu ssente, omuntu alina kikozesa ki? Bazuula bino nti fresh cut talina mugaso oluvannyuma lw'ennaku 2 afuuka manure. Bw'oba tomulidde mu nnaku 2 aba tayinza kukuwa ziba ziggwerera zifuumuuka. Naye ekirala kye basanga nti kemiko ezo kyangu nnyo era si kya bbeeyi ozikolera mu laboratory. Tewetaaga lusuku, tewetaaga musiri gwa kati. Ekitegeeza nti tewali investor asobola kuinvestinga mu Mayirungi gano nti agenda gajja mu kemiko ey'obulabe eyitibwa cathinone oba cathine. Ekitegeeza nti ekikola kino kiriibwa abakisiima era abakikozesa emigaso ensonga ez'ennono oba nga just tebaagala bintu birala, kubanga report yeyongera negamba nti ekikola kikaawa olina kukirira ekikambagga olina kukirira mu nnaku 2 ate olina kulya kingi nnyo okumala ebbanga lingi nnyo okufuna ekitamiiza nga bbiya. Report ezava Makerere newala zatugamba nti ecupa emu eya bbiya kyekola omukyala ng'ono alina okulya ensawo 3 eza kati ekitasoboka. So twebuuza nti science ki gavumenti gwe yakozesa okugamba nti ekikola kiweerwe, nga bannasayansi bonna mu Uganda n'ebweru bagamba nti ekikola tukirekere abo abakikozesa emigaso gye bamanyi.
Minister ayali chief investigator government gwe yawo omulimu gw'okulondoola ensonga eno nga tebanisa tteeka eno yali Honorable Beni Namugwanya. Beni Namugwanya government yamuwasire nnyo nga chairperson wa Committee on Defence and Internal Affairs okutambula Uganda ogenda ebweru neewalira bagenda. Yakomawo n'agamba government nti tukizudde nti waliyo ebikola bya mirundi ebiri. Waliyo ebikola ebirina okuwerwa era nga byawerwa dda era nga bukyanga government zitandikawo mutuufu zaweranga ebiki ebikola ebyo. Kati si kyekimu ku ebyo. Kati tugenda gezaako okukiwera omulundi ogusoose. Lwaki? Nti lwakuba waliwo abakikosa obubi. Era naddako naga nti ngaabo abakozesa obubi eddagala eriri mu pharmacy lyogera n'ogula yinsonga gye yawa. Naye situmanyi lwaki amalagala agali mu ddwaliro abantu ge bayinza okukozesa obubi teyagawera n'awera kati. Waliwo ebintu bingi ebirala ebikozesebwa obubi okugeza tobacco, alcohol, omwenge, energy drinks, cosmetics, makeup, products za makeup, sabuni omu, Panado omungi ndowooza ayina okutta omuntu. Yes. N'ekirala n'amateeka omulimu ogwaffe gwe tukoleramu. Waliyo bannamateeka, waliyo ba prosecutor, abawabi ba gavumenti n'abalamuzi abakozesa obubi amateeka naye situgaweranga oba omulimu ogwo situguweranga. So eno endobooza eno nti lwakuba akakola kayinza okukozesebwa obubi abantu abamu tukawere gye tulize okuwakanya mu kooti. Era kooti tugiraze empoza yaffe ntulaga obunnyamivu eri gavumenti kubanga eyo erina ebizibiti bye yali ekwese kooti ng'eganya okubituwa. Leero akiikidde gavumenti yeeyamye okubituwa ku Lwokutaano tusobole okuteekayo empoza yaffe esembayo ku Lwokusatu. Tujja kuwanyisiganya empoza n'abakiikidde gavumenti mpaka Wednesday wiiki eri ejja olwo kooti etuyite ku lunaku lwe n'abeesiimye okutuwa ensala mu musango guno. Naye tusiimye nnyo okubeera naffe okuyiga ekikola kino n'obulabe obuli mu obuwaayiro obutono. Tubasabye bakwate peeni yaabwe basazeemu ekigambo kati mu tteeka lino. So kino kikulu nnyo naddala mwe bannamawulire muyinza okugamba nti tusabye okusazaamu omusanga etteeka ly'enjaga. Nedda tusabye kujja mu kikoola mu tteeka bye bakisibira kyangu nnyo era tubalaze ewuwaayo balina okutunula n'eriiso lyogi osazeemu katono kati etteeka eddala lisigale nga likyakola. Abantu b'e Kasenge n'ewala bafune emirembe. Njagala okwebaza ttiimu yammwe Africa kubanga tuli mu East African Community. Ekikola kino kya bbeeyi era bakiwa dignity e Kenya, e Congo ne Tanzania ne Sudan. So tuli mu East African Community bannaffe bo tebakiwalana empaka ku kikola kino eri ku bantu babale tubamanyi era mu Hanzard tubamanyi era abasinga tebadda democracy yabayigiriza. Noza mukaba kantu kayite kamaze oku kankole statement yange ebibuuzo ebunja fiti.
amanya Kizito Vincent, chairman wa Wakisomera Growers and Dealers Association. Akikiridde abalimi, abatunzi na buli omu yenna alina omulimu gwakola mu Mayirungi. Twajja mu kooti eno nga tuyita mu bannamateeka abaffe aba Center for Legal Aid betwekakasa obulungi nti batukutte bulungi era tulya tuli bamativu nti tujja kuwangula mu musango guno. Twajja kufuna justice ku lw'abantu abateesobola vulnerables be baali batuddeko obutuuzi nga tetulina butukubira nduulu ne tugamba katukube enduulu mu kooti tulabe nti ekintu kyaffe kikola ki kivaayo bulungi. Kyetwasooka okukola ffe ng'abalimi nga etteeka lizza mu paalamenti bagamba okuwera naffe twali tetumanyi nga twebuuza ddala kituufu kirungi kibi oba si kibi nga tewali alina ansa. Kyetwalina okukola ng'abalimi ab'ensangi zino kwe kugenda okunoonya sayansi okutunnyonnyola ddala kibi oba si kirungi. Nga kanso wange bw'abannyonnyodde twagenda mu analytical laboratory eya poliisi eya internal affairs ne tuteekayo amayirungi gano gennyini ge twatwala agalimibwa ku ttaka lyaffe erya Uganda, amayirungi agafu ne bagakenenula ne batulaga nti amayirungi mmere ate eddagala. Ekintu palamenti kyekwasaako kyegamba nti mulimu kathiini ne kathinoni ekyandibadde kikyusa ku bwongo bw'omuntu ng'okutabiiza baazuula nga kiri 0.08%. ate ng'eccupa ya bbiya eri 7%, 4 to 7%, nga kitegeeza nti omuntu okulya amayirungi alyoka atamiire ag'eccupa emu ng'ate n'abalala batamiira kuleeti kitegeeza aba alidde kiro 24. Ekitasoboka mu buntu oba omuntu okulya wadde kiro wadde hafu. So mu kino kitegeeza ati ne tulaba nti kituufu. Report ey'okubiri eve Makerere mu food science and technology netulaga nti amayirungi mmere ate eddagala. Mu mutendera guno ne batulaga nti bw'olya amayirungi omusaayi gutambula bulungi mu binywa n'ennyingo. Bw'olya amayirungi gakuleetera empewo ku bwongo kyetuyita oxygeni omuntu n'abeera ng'ali bulungi. Bw'oba olidde amayirungi saturation y'omusaayi munda gutambula bulungi. Ne tulaba nti bano bannaffe abafa clots kitegeeza balina kulya ku mayirungi omusaayi gutambule bulungi. Bw'olya amayirungi gano bakizuula nti gali rich in ascorbic acid kitegeeza kintu omuntu wabanga alwadde ekifuba alwadde tuberculosis n'alya amayirungi olwa ascorbic acid ze ziri mu mayirungi omuntu atereera bulungi. Mu risaaki ze tulina zitulaga nti amayirungi mmere ate eddagala. Ate ne tukigattako ffe nga ffe kubanga amayirungi tukiyita nti this is a leaf of paradise. Amayirungi gano ze bulangitiza abaana baffe. Amayirungi gano ze school fees z'abaana baffe. Amayirungi gano bwe bulamu bw'abantu baffe households. Amayirungi gano ye Uganda empya olwaleero gye tukola ki gye tulowoozaako. Amayirungi gano gawadde abantu abatakka wansi wa bukadde 3 mirimu. Ow'amayirungi tajja mu gavumenti kuginoonya mulimu. Abantu baffe bali employed mu mayirungi. Kakati olwaleero gavumenti bwewera amayirungi nga teyina science kitegeeza abantu abasukka obukadde 3 abatasaba mirimu mu gavumenti egenda kubateekawo. Ng'ekyo kitaddeko olwaleero ffe tuyina base, scientific base mu mayirungi. Olwaleero be twawaabira kebeere parliament kebeere mu answers tebalina we babeesinga nti okusinziira ku scientific report eno nga bagenda okuteeka amayirungi amayirungi okugawera. Olwaleero ne report gye tulina eyantonejjeno teri based on science eri baseless to science. Kati amaanyi ge tulina ffe gali ku science kubanga bw'ogamba nti ekintu kibi eri obulamu bw'omuntu oteekwa kyapuruvinga nti ddala kiri scientifically so si ideologically. Era ffe twali tumanyi nti olutalo lwe tuzzeemu wano mu kooti lwa bannasayansi okuwakanya lipootisi zaffe zetukoze eki zetutaddeyo nti baprofessors baffe bayimirire wali ne baprofesa ba gavumenti bayimirire wali bachallenginga lipootisi za science. Naye ne mu kwewozaako kwa gavumenti temulimu kichallenginga lipootisi zaffe za science. So mu kino kiri ki tuli bagumu ng'abalimi mu Uganda yonna abamaga mu mayirungi nti tuyina science olwaleero palamenti gwetaakola ki gwetaalina. Tuli bagumu nti pano y'abajjajezi bwe batunuulidde batunula baanalayizinga bawa tayimu baagala ekituufu.
manyi nti justice tugenda gifuna mu kooti. Bannayuganda abasembayo okuba wansi bagenda kufuna justice. Bwe ngattako baloyazi baffe ne mmanya nti tugenda kufuna justice. Bwe ngattako abalimi abakoledde awamu abavuddeyo ng'omuntu omu abakyakolerawo mu kubanga kino kitugase tuli omuntu atya omu era kigenda tuwa obuki obuwanguzi mu linnya erya Yesu.